Alright, olunaku lw'ejjo bannamateeka okuva mu kibiina kya National Unity Platform bayolekedde mu kkomera okukyalira ku Honorable Muwanga Kivumbi, omubaka wa Butambala County yakwatibwa amagye ne police ne bamutwala mu kkooti ne bamussaako omusango gw'obutujju oluvannyuma lw'enjego eyagwa mu district y'e Butambala. Abantu abasoba mu 10 we baakubwa amasasi mu makaage bamutaddeko gw'obutujju. Now, abamu ku bannamateeka okuva mu kibiina kya National Unity Platform nga bakulembeddwamu David Lewis Rubongoya, ono nga ye Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform, yesterday baagenze omukyalirako. And guess what? Olunaku olwaleero bannamateeka abateeketeeke okuli Medal Lubega Sseggona, Mathias Mpuuga kw'ossa ne Asumani Basaalirwa nabo babadde mu kkomera okukyalira ku Muwanga Kivumbi. Njagala otambuze vidiyo eno nkubuulire owulire. Now, ensonga ya Muwanga Kivumbi kikirize kigaane, waliwo abagenda ogifunamu, waliwo abagenda okukola ebintu bye bakola nga babikola jasi nga balina kye babala, ate waliwo n'abagenda okukola bye bakola nga bakola kulwanirira munnaabwe, because omusango bamutaddeko si musango mwangu ogw'obutujju. Omusango guno bassebo ne bannyabo si mwangu. Ngenda kutinkula ssemateeka mbeere nga nkunyumiza ku mboozi y'omusango gw'obutujju, terrorism. Now, yesterday abakulembeze ba NUP nga balina bakulembeddwamu David Lewis Rubongoya, Secretary General, bakyayidde Muwanga Kivumbi era olwavuddeyo bayogedde ebigambo bino n'embeera gye basanzeemu Honorable Muwanga Kivumbi. Bayogeddewe bati, wuliriza tukomewo. Tuze wano nga tiimu ya National Unity Platform nga tulimu bakulembeze b'ekibiina wabula ne bannamateeka b'ekibiina. Tuze kulaba Deputy President waffe Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi wamu n'abasibe wano mukomera okumala ebbanga era bonna ne tubalabako. Kyesobola bagamba Honorable Muwanga Kivumbi ali strong era mugumu nnyo. Instructions ziwadde bannamateeka abali wano n'abalala bajja kukwatagana okulaba bwe basobola okulwanira eddembe lye. Naye akimanyi bulungi nnyo talina musango gwonna gwe yazza, wabula bino byafuzi ebigenda mu maaso okuba nti General Museveni n'abantu be bali mu kutya. Kati bagezaako okukwata abakulembeze baffe ab'enjawulo nga bwe mukimanyi ba Deputy Presidents baffe ababiri nabo tetumanyi wawe bali abalala. So embeera eyo yeriwo mu ggwanga. Tumuleetedde n'ebigambo ebyokumugumya okuva eri President waffe yennyini omukimanyi bulungi nti aliira ku nsiko naye ate amugumya. Honorable Muwanga Kivumbi atujjukiza nti eno phase ya struggle gye tulimu era tukimanye nti ali strong, ali solid, era n'abantu baffe bonna bannakibiina ba National Unity Platform okubazaamu amaanyi n'okubalaga nti bino regime ya Museveni byekola si bikolwa biraga amaanyi wabula bya butiitiizi. We came here today to check on our Deputy President. Alright. Omusango gwaggulwa ku Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi bassebo ne bannyabo. State emuvunaana gwa butujju. Honorable Muwanga Kivumbi ye mubaka ali mu parliament right now owa Butambala County. Akalulu ke twalona ennaku z'omwezi nga 15 bamaliriza balangiridde omukulu oyo gw'olengerawo ku side nga yawangudde akalulu. But at the rate at which this gentleman oyo gw'olaba ku screen gyali ku buli platform ng'akakasa nti Muwanga Kivumbi yeenyigira mu butujju, bassebo ne bannyabo yeewuunyisa. Omusajja oyo akoze omulimu gw'amaanyi okukakasa eggwanga nti Honorable Muhammad Muwanga Kivumbi yali mu nsonga z'obutujju obwali e Butambala, naye ng'abantu abakubwa amasasi gwe ssebo bannya bandaba baali mu makaage, abakubwa amasasi baali ku campaign team ye, abantu abakubwa amasasi abasinga baali ba polling agents be. Omusajja oyo omusiraamu akkaatiriza bulungi nnyo nti Muwanga Kivumbi omusango gwe bamutaddeko gw'obutujju gumugwana.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tusabire eggwanga lyaffe nti wana akalulu katutuusizza. Akalulu osobola okuwayiriza omuntu nti yasse omuntu nga naye naawe okimanyi teyasse muntu. Akalulu katutuusiza ku point omuntu wasobola okukwatira emmundu n'akuba banne amasasi 10 ne bafa. Muhammad Mwanga Kivumbi obeera mu kkomera kikolera nnyo omusajja ono because Kivumbi agamba before nti ne DRFM ze zonna zirina akakasa yawangula akalulu. Kati okola otyo kumufrustratinga, muteekeko ebisanga ebyo, muteeke mu kkomera, emikono gisibe nga talina ngeri gy'asobola kugenda kwekubira nduulu mu kkooti. Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi asaana ssaala. Bano abasajja basobola omusiba ebbanga lyonna. Musajja mugumu naye bano tulina waso baasiba Segirinya Muhammad ne Alan Sewanyana. Essaawa zino bamachete bagenda myaka 8 bweddu bali mu kkomera olw'ensonga nti baagaana okubawinga down for the regime. Bo basaanya ababawinga bali mu kulya ssente wabweru. Olivia Lutaya baamuzizzaayo ayinza n'obutaddamu vaayo unless ng'eggwanga Uganda likyuse obukulembeze. Now Secretary General agambye nti tugenzeeyo Honorable Mwanga Kivumbi n'awa balooya ebiragiro era n'agamba nti tugenda kwegattibwako n'abalala. Tubadde tuli awo abateeketeeke nabo ne basonga mu kkomera okulaba Honorable Muhammad Mwanga Kivumbi. Ku bateeketeeke nga kuliko Medal Lubega Sseggona, kuliko Mathias Mpuuga, kuliko ne Asumani Basalirwa. Kino ekifaananyi si kya AI nkijje ku mukutu ogwa CBFM kwenkijje era gwe ssebo oba nnyaba ndaba kiba kitegeeza this picture is credible. Abakulu bagenze ne bakyalira Muninkini munnaabwe yaliko munnaabwe newankubadde nga yatuuka ekiseera ye n'alaba amazima n'agamba sigenda agendera ku bulimba bwammwe. Naye nga bwe nkugambe nti abasajja baneeno always bamanyi okunoonyayo ka comeback. Yes, kano ka comeback kalabise. Ate teweewuunya nnyo nga bano abasajja bagenze mu kkooti nga Mwanga Kivumbi abakkiriza omuwolereza ne bawoza omusango ne bata Mwanga Kivumbi. Bano baba bazze mu play. You don't know politics at play. Akategedde vuga video bampita simple. Ngotegeeza banaffe abajjolo quality properties at only 1.5 million osobola ofuna ettaka kuba essimu eyo. Omukyalo oyo omugambe simple mpulidde ayogera ku jjolo agenda kunnyonnyola ebisingawo ate na buli kibuuzo ky'olina obenga okimubuuza. Mubeere bulungi muweraba.